mukadde abo bantu bammwe mubamanyi be babatigomye ekiro nga mwebase mubeetegereze bwe muti mwalinya piki kuva wano oyo afandani yakwali kana basumani done ne basasanamu watu wagabu damwe tunonya chi magazi oliye daide yeri damwe tusagula mubunga mubizwa muchi amazima magazi yakola chi kakati yabula kati fuluma abwe twagenda fuluma kati ngeji twayingira mu kati omba bili basatu yamu kunonya magazi nona every yaja nonya kwa magazi kati yawo mukayisinganya obuyayalabanga akasente oba akaveera akwala akaveera nga nze agamba teeka obaga nga nkateeka mu baaga waliwo sente nkalu tuziteeka mu baaga wazira sente zaawo kali mukaveera kagula akanga kasigula nakala aka white kajja mu baaga kati samwe ki yoku era abantu bakola ki basasana tuvayo nasonga songa baduka sina chakula chakula sina jambo sina so watu wachalo esonga sona utamu tambula kwaliwa ana baba so lati bade sire sira na mkono na kama ya mkabishina kwa la yes. Yabuko kumpitanga ari mubiyo baada n'umwana n'akoresha. Tumenye matazi. Musikaza basatu bomu. Nakembera eri mu kadimunda. Yegalira
Kasanyakala naye gajja. Nze nga nange mwe ndi mutuuka. N'ensawo yange erina ssente zikole kino. Erina mu nsawo. Kakati bajawe nekaye bamutema n'atunduwalira n'abanga ali eyo nalaba omusaayi. Ndaba ntegeera nti wano wansi wano kusirinda. Nana ati wajambi akozesa. Yaddayo mulala olugi munda. Muwulirize musome. Okufuna emundu mubalizo eri weyogerere y'omu atewa akati ogenda kutujja wano ne banno bangu kiganga sana tone namujjako emundu na waliwo omusirikale omulala yali ali mu sibiri yange naye yali yekwesongeyo mufrenki ey'omunda oli namugoba yamala okujja kuola emundu namukuba amasasi mugenda nga temulina kimugyeko lwali emundu eyo eyoono yali ayambadde uniform omwatulako omwo mwatalabi sisobola mmanya olw'ensonga twamala twabigobera twagenda mwamanya mugenda mwalagawa munda simanyi naye bwewayita connecting netugenda netutuuka wano netugira tuti paka engeri gyomwamaliriza twagenda paka netubasanga simu Shalukunda ndi mumyuka wa Mutongole mwami wa Kabaka naye twali tulina obunkaike sawa bbiri ndi mugaleewo abantu bajja kibi nnyo kuba tutunuulira enkulaakulana egenda mu maaso naye ate ebintu ebyo bwe bibeerawo kitukosa ng'abantu mwebale nnyo mwebalire ddala tunoonyezaako ku bantu ng'abo bakyala kimpadde ababeerawo nga batutte obulamu bwabwe ne batabusaasira nakusaasira famire zaabwe kubanga singa abantu abo bazze nga kituufu nga tewaliwo sente abantu obulumi bwe balina babadde bakufa naye mwebale nnyo mwebalire ddala Sekujja Musa Dunia amanya gange nze Sekujja Musa Dunia Sekujja Musa Dunia so ensonga eno eriwo ey'obulumbaganyi obwababbi ku kitundu kyaffe
kireetera abavubuka abato okubanga tebaagala kukola awamu n'obutakola mirimu gy'amaanyi, so ne babanga babba ebintu by'abantu awamu n'okufiiriza abo ababeera babikozesa. Naye twebaza nnyo security mu bitongole byonna okutuyamba okujja okutuggyako abantu bano, so era twebaza buli muntu sigadde nze sekujja musaziza. Webabanga be babatuka mu kitundu tuba basanyuka okubanga babakuba baba tugamba be batali omusirikale w'ebintu tubeera basanyuka. Embeera y'obudde eryete mu kitundu ebadde y'amaanyi naddala mu nnaku enkulu yali y'amaanyi nga abadde bangi nange kennyini baali bategeddeko kukulwa. so kati ekikolwa kya poliisi okyogerako bakoze bulungi neera bakoze omulimu gwabwe tubeebaza. Director. And now we need the media to make why should our effort not ngamba bandi badde bagezi babateeka n'okukalaba ne bafa bufe ne bagwawo kuba baali bazeera nga bagala tutta be basanga piki zaffe ne batukubira ne batuttira ku pikipiki olwodde tukikomye leero bayinza okuba be batta osi waffe wali eri ow'entaawo omusajja ne bamumalira ne bamutta ne bamulekeresa famire zaye. Abantu abadde nsaba busabi gavumenti webe bakwatako ebateeke kalabasa bwali ebatte bafeewo kuba we batumazeewo fe tuvuga mulimu gwekoze weyanziza nnyo poliisi kunoonyereza kwekoze okwobukugu ennyo okw'ekika ekyawa kulaba nga bafugaza ababbi kituufu babebaze babikola bwe bakikola tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala abantu abafugaza okubakwata era mweyongerere ddala n'okunyweza abamenya amateeka n'okutabangulira emirembe mu ggwanga lyaffe. Sigadde Kanya vice chairman w'abavubuka ku kyalo Lwanyindo. Saawa bbiri nga tolabikirira abantu abo emu kitundu naye poliisi nsaba ekole bwezi poliisi wetugikubira ejje mangu ate poliisi tetuziyiza nnyo ku bantu bano bantu bali twagala nabatta ekyamazima baakuba omusajja talina musanvu talina naye tulabi wano nga bakola ki batuziyiza okubakwatako yesiba amateeka naye nsigadde nze Sande. Nasonga ne batuuka sina kyakola kikyakola kuba sina kyambula sina so bwekyozo ekyalo ensonga zonna otambula kubaliwa ana bavaamuaa lwaki nze badde ensirese era naye mutomona nagamba yavuga piki nakola kiwayi yatuka okumpita nga ali mukuyomba nange kolesho tunonye magazi ekitozi kyalo DPC OCCID abadde wansi ne Osinama bakoze nnyo bambi nga chairman w'ekyalo ne batuuze bannange mbakubiriza tubeere vigilant ngamba amawulire sijja kuwulira ani agagambye nze njaga tusajje galaga tumalemu obumenyi bw'amateeka kwatagane ne poliisi tumalewo obumenyi bw'amateeka olw'ekyalo Lwanyonyi tuli basanyufu tusasira mutuuze munnaffe Apoloni Geoffrey eyatuusibwako obuzibu naye twebaza Katonda nti mulamu twebaza poliisi yasitukiramu netatuula olwaleero tulabyeko
bakola obulumbaganyi abaali baagala otwala obulamu bwa mutuuze munnaffe nga ssentebe kyalo Lwanyonyi mbeebaza nnyo twebale nnyo ddala omulimu temugujjaawo twatagane kyonna ekisomooza tujja kukolera wamu Muganga Ibula omukulembeze kyalo Lwanyonyi ng'omukulembeze mu disitulikiti yaffe n'ey'Omukono poliisi tugyebaza era bulijjo kye tugisaba nti poliisi esobola okunoonyereza n'ezuula abatemu ababbi n'emmundu n'ezikwata naye oluusi waliwo obugayaavu oluusi obukolebwa naye kuno twebaze taddemu amaanyi obala kubaba oli yali osimunnaabwe naye kisoboka bulungi okutaasa eggwanga lino ng'abantu abakoze ebyobutemu ebyobubbi bakwatibwa ate bavunaanibwe ate bayiwe ebibonerezo ebitegeerekeka nti omuntu gwe bakwata ngassa omuntu oyo bamutemyeko naye omukono ne bamusiba emyaka 8 naye waliwo byolaba nga oluusi byagira bamusiba emyaka 2 giba bitono nnyo ate nga talina bulumi bwonna bwatuuseeko adda mu kkomera n'agejjera eyo n'alya neyeefuula ne ssaabaduumizi mu pulizoni n'olwekyo tulowooza nti poliisi tugyebaza naye yongeremu amaanyi kubanga obubbi bukyali bungi. Mukono habu ya makolero, Mukono habu ya busuubuzi, Mukono connectinga Jinja, Kayunga, Kome n'ebitundu ebyo byonna ebyetoolodde. Olaba nti connection nene ate nga abantu baba ne ssente zitegeerekeka. Ekyaliwo ku olwo abantu abo bagenda e Lwanyonyi. Ekisooka bakola ebintu bingi nnyo mu Uganda. Mujjukira Nabutamu twe batowa mobile money.